Chairman Kirumira kadde wange Vice Chairman Wagalana kadde wange Haji Sibagala Eddie Secretary General Wagalana Dr. John Wagambe wamu ne mukyalawo ate wamu ne Hajat Sebagala Ana Susan Mukungu ate nga Bill Gates of Africa and Uganda. Dr. Sarah Nkonge protocol observe mwenna number 1 okusooka kwa byonna nebaza Mukama Katonda ow'ekisa ekingi nti finally the day came. I'm sure we all enjoyed it. But then some tukubire Katonda engalo ez'amaanyi. Ffe entalo ezaffe Katonda yazirwanidde ate nga yakyazirwana. Ffe ne mukyala wange wamu ne famire yange ekintu kyokka kye tukulembeza ate kitukulembeza mu biseera byonna kino kiddiŋŋana nnyo nti ffe tetulina kirala kye twesigamira okuleka Katonda. Kyemuva mulaba nti ekkula lino ery'olunaku olwayo tulituuseeko mu kitiibwa. Nasabanga nnyo essaala nga naye waali nga mugamba nsaba Katonda olunaku olwo tulupulaaningidde bingi naye tumusaba byonna bye tupulaaniza ate atukubisizeemu n'okusingako ebyo tubadde tusuubira. Era mu ekyo nze nga sandibadde wano naye nyini teyandibadde wano singa tetubadde mu excitement. Wabula excitement gye tumaliriza naye omukolo lwali tulabanga tukyagwetaaga okukola ki okugenda mu maaso. Era twebaza Katonda atukwatiddeko mu mbeera yonna n'atutambuza bingi ebibaddewo bye sijja kugendamu. Bibadde bingi okusoomoza okubadde kungi naye nagamba mukyala wange nti byonna ebiriwo na byonna ebibaddewo tetubirinaako magezi. Katonda byonna yabigira nti bijja kubeerawo. Ate ne mugamba ekintu kimu sigenda kuvaayo mu mawulire ate naawe tojja kuvaayo mu mawulire. Ekirungi ekyenjawulo kye tulina ne mukyala wange nti tukkaanya nnyo. Nakizuula nti ebitwawula biyinza okubeera 5% ng'ebitugatta biri 95%. So tetutera nnyo kwawukana. Bwe namugamba ekintu ekyo ngendo kireetanga naye ennyini yakikola ki akirina mu bwongo. Ne mugamba bajja kuprovokinga nnyo nga provocative statements ziyinza okuwaliriza okuvaayo okukiryalinga air. Nange kennyini mu mbeera yemu bayinza okuleeta provocative statements nyingi ezibaddewo eziyinza okuwaliriza okugamba nti kanveeyo. Naye twakola kyonna ekisoboka ne mugamba bwe tunaakwate kuba okuvaayo nti tubaako kye twogera. Kitegeeza tujje olutalo tulujje ku Katonda alutulwanidde kati tuteekinga off. Mumanyi kye kitegeeza ekyo okugamba nti kakati Katonda kakole ebibye nange nkole ki ebyange. Ffe ebyaffe tutambudde ne Katonda ate tubitambula naye ebiseera byonna. Bingi bibaddewo bantu bakoze Facebook accounts ze tutamanyiiko ze bangambye nina Facebook accounts nga
20 naye nagamba sijja kuvaayo kukiryalinga eyakwekyo Katonda atali anguzi ajja tutuusa ku lunaku luno olwaleero tulutuuseeko mu maanyi ate ne lutambula bulungi. Twala omukisa guno nga maze okwebaza Katonda munzikirize bannange nga sinnaba kwebaza muntu mulala yenna munzikirize nebaza omukyalo omukyalo ono andaze obuvumu bw'amaanyi ebimu byesiyinza kuttottola saawe naye embeera eno ebadde ya mugaso nnyo mu bulamu bwaffe nti kituwongedde omukwano. Abamu ababibeeramu balowooza nti kiyinza okuleetawo embeera naye ate kitukoledde n'okusingasinga tewali bigambo byonna nga kitunywezezza nnyo ne kitwongera buli omu okutegeera munne ate ne kitutesitinga kibadde kugamba Katonda abadde agezesa bugumiikiriza bwaffe mu mbeera naye mwebaza nnyo nti agumye ate nange nagumya ng'ate ye abadde asinga nnyo okweraliikirira nze kuba it was my first time okubeera mu mawulire nkoze ebintu byange entambula gyentambudde nze nayagalanga nnyo obulamu obuli private all my life naye era byebimu ku bintu ebitanjagazanga na politics nga njagala nnyo obulamu bwange obwaki obwa private yes naye tutuuka ekiseera nga okweraba mu mawulire tekikyankanga eŋŋamba kitegeeza kino Katonda naye yakikola ki yakiteekateeka so mu mbeera eyo kitugumiza nnyo ate kitwongedde obwesigwa n'omukwano wakati waffe titulinga abaakawangaala emyaka 2 bituyiseemu bisinga n'ebintu awangadde emyaka 2 ng'ali ne munne naye tubeebaza nnyo mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala ekyokusatu nga maliriza okwebaza omukyalo ono munzikirize n'obuwembefu obw'ekika ekyawaggulu mbadde mbasaba munkubira engalo ez'amaanyi amuzikubira kyamaani kirumira omukulu oyo omulaba Katonda amwagala kyensooka okwogera amiina Katonda nga tannakwagala abantu tebayinza kukwagala omuntu yenna yenna ayagalwa abantu kumanya Katonda amwagala kyamaanyi oyo Katonda yamutuwanga kirabo mu nsi era tumusaba amutuwangalize atamwongere bingi atule mu kifuba kye buli kyonna kyawulira kyayagala akimuwe nebyatasuubira kutuukako tumusaba ntutuuseeko naye akubibwa amafumu akubibwa amagye amavundu ku lwaffe naye nayimirirawo sebo taata nkwebaza nnyo nyiri ddala era mbasuubiza mwenna beebaza nnyo kwagalana mbadde nsaba ffenna abali wano tukubire kwagalana members engalo ez'omwambuka mukyala wange yabadde ayogera ku mukolo enabbingo neyebaza kwagalana ebigambo byayogedde mwabiwulidde yabadde abyogera ng'abijja ku ntobo y'omutima gwe ffe kwagalana tuli baana tuli ba mikwano tugamba bano bakadde baffe ate nga mikwano gyaffe ate nga mu mbeera yonna batubeereddewo
batugumiza amaanyi ge tugendeddemu Nabbingo mugalabye paka kati ekyalo kikyayogera naye ebyo byonna byonna sijja kwegulumiza wabula Omukama Katonda oyo yatukoledde buli kimu twamusabye atuwe olunaku olulungi atusobozese buli pulaani gye tuteeseteese mu mukolo gwaffe etambule bulungi ffe nga ffe tulina kye tuleseeyo ebibadde ku puroguramu byonna byonna bikoleddwa naye beebaza nnyo bamemba abakwagalana mwenna bakadde bange bamaama basenga mbeebaza nnyo okwerekereza bimwerekereza byonna ne tuteekateeka omukolo gwaffe bulungi mu kitiibwa ne tutambula bulungi nnyo mwenna ne muggwayo mu bungi ne tugenda okubeera nga tukima mukyala waffe mu kitiibwa mbeebaza nnyo nsaba Omukama Katonda mwenna buli ali wano amutunule mu kifuba kye abalina ebirwadde abalina amabanja kyemanyi tewali mabanja ago gaage naye nsaba yenna ayinawo ekimutawaanya Omukama Katonda abeere nga akimugirawo wetuviira wano ng'olunaku olw'enkya buli omu essimu gyafunanga yassanya ekyo ndimukkiriza nze nga nze I have a lot to testify era kwekyo mbadde nsaba buli bw'obeera ng'osaba Katonda musabe n'okukkiriza naye bw'omusabanga ng'olimu okubuusabuusa tojja kifuna tojja kituukako ky'omusabye nze nina ebyokulabirako bingi ng'omuntu olunaku olulibaawo olw'okwebaza tujja kukolayo omukolo ogw'okwebaza abantu baffe ekyo tujja kukikola mutwagadde ate tukyatambulira wamu naye nze nga nze ekisuubizo kyembawa ngenda kwagala mukyala wange oyo n'omutima gumu ngenda kumwagala sigenda kuswaza muntu yenna okusookagala sigenda kumuswaza twetandikirako tubadde era nakimugamba nti ku mukolo tugenda kubaako nga 1,500 naye omukolo bwe gugwa tugenda kusigala 2 nemugamba ebirayiro ebirala ebisuubizo ebirala ngenda kubikola ndi naawe 2 nga tufudde Nabbingo ate n'ebirala nzize mbimugamba akimanyi ekyo naye mu lujjudde lw'abantu luno kimanyi ffenna tetuweddeeyo ababadde Nabbingo sifunye mukisa kwogera naye mbasuubiza mwenna bwe tutambudde sigenda kubaswaza abantu betusitudde babadde b'amaanyi ffe tubadde n'omukisa nti maama Nnaabagereka abadde ku mukolo gwaffe ekyo tekisangika ate nga takakibbwa yakubira mwami Kirumira essimu the day before n'amukakasa nti ngenda kubeera ku mukolo era kyamaani n'ankubira essimu n'aŋŋamba omanye owaayo ekiriwo nti maama Nnaabagereka ava kunkubira ssimu ndala okunkakasa nti enteekateeka yeewe ali set omukolo gwaffe agenda kubeerako bannange kikibuleko mu ngalo ate tusaba maama Nnaabagereka Omukama amutuwangaalize ate ne Ssaabasajja awangaale nebaza bannyinaffe nebaza bakulu bange baganda baffe bakadde baffe mwenna abatuwerekeddeko omukolo gwaffe olunaku olwaleero timwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kusanyuka ate ffenna abagenze mwebale kwambala bannange mwebale kunyuma mwebale kuweesa mukolo kitiibwa mbadde nsaba buli omu mwekubireko mungalo omukolo gwaffe gubaddemu ebintu bingi nnyo naye mbebaza nti twagutandise ate ffenna ne tukumaliriza obugumiikiriza obadde bwetaaga obadde bw'amaanyi nnyo naye mbebaza nti essanyu lyammwe terikendeddeeko paka ku ssaawa esembayo ekyo tekyandibaddewo okuleka nga Omukama Katonda akiwoobyemu omutwe atuwadde obulamu n'atuwa obudde obulungi ate n'atuwa n'obusobozi omukolo gwe tuteeseteese
sijja kwongera ssente ze tusipendiza naye mugulabi naye omukolo gukolebwa bantu ne bwe twaliteeseteese byonna bye tuteeseteese abantu ne batajja suubira nti ate amawulire gaali kubye ekyo nti obutebe buki bukalu naye mbeebaza nti financially, emotionally and physically support ebaddewo twebaza nnyo n'okwebaza okwenjawulo mbadde nsaba tukubire omukungu wa Kabaka Freeman Kiyimba obugalo obwonsuubira tebumumala omukulu wegwe omulawo mukwano gwange nnyo titayinza kuzibya lunaku nga tankubiddeko obusimu bulala busatu buli lunaku alina okunkubira essimu ezitaka wansi wa ssatu abadde amanyi n'okunkyekingako mugole waffe oli bulungi mukama wange oli bulungi ne nga waayo kakati nange mukama wange gompise mukamawo naye nga waayo oli mukama waffe naye mwebaza nnyo enteekateeka eno ebadde first class ekirowoozo kino kyajja ku maanyi ngera bwabategeezezza twali ne chairman mu office nga tuli mu final touches tusortinga list y'abantu bikyawo tutambudde tutya twekubuuza nti ye kuulu positive wetuva enabbingo nteekateeka kyeriwo tumwesonga banyi mukoowu nnyo naye omwana takoowa eri bazadde be Doctor, my request, ate nga ssanyu lyange bw'obeerawo abeerawo atuyimbire mugewo yayimbirayo musabe nga gwe omusabi atuyimbire kati kale kirabika dokita akiganye kasitagaana ne bwokola otya ne bwosala omusawo bwoti agambye nti eddoboozi si ddungi muleke katugende ku ndongo yaffe sebo gikulu Selector, genda maaso.